Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma shrah li sadri, wa yassir li amri, wa khulul uqdata min lisani yafqahu qawli. Baganda bange ne bannyinaze abalungi, olwaleero tujja kukwata biidhnillah ku nfaanana y'omubaka alayhi salatu wassalam, era nga bwe twayogera ebitendo by'omubaka alayhi salatu wassalam bye yalina yekka, era twayogera ebitendo ebisukka mu 14 oba 15 naye nga bigendera ddala mu 5. Naye olwaleero tujja kugenda mu maaso n'okwogera ku mbeera ze, endabika ye n'empisa ze, n'ekigendererwa okuba nti twagala okuyita mu mbeera ez'okufuna shaghafa, obwagazi n'okwagala okuyiga embeera z'omubaka n'okusoma ebyafaayo bye. Olwaleero biidhnillah twagala twogere ku mpisa ze, enfaanana ye n'embeera ze. Era biidhnillah olwaleero tugenda kutandikira ku ebyo bye mbagambye. Naye nga ffenna bwe tukimanyi nti nkola ya Allah tabaraka wa ta'ala, nti Allah atuma ababaka nga be basinga obulungi, be basinga empisa, be basinga enkola ennungi. Lwaki? Lwakuba nti Allah ayagala ebitonde bye bireme kwekwasa nsonga yonna ti omubaka yali bwati ne bwati, yalina empisa bwe ziti. Kyova olaba nga ababaka bonna mu nfaanana baali balabika bulungi, mu mpisa baalina empisa nnungi. Kati bw'olaba nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam, Allah yali yamuwa ekitundu ky'obulungi bwe, ekitundu obulungi bwe bwali bwenkana n'ekitundu eky'abantu bonna. Amakulu yatwala obulungi, yaweebwa Yusufu alayhi salatu wassalam, yaweebwa ekitundu ky'obulungi obw'ensi yonna. Hadithi emu netutegeeza nti omubaka alayhi salatu wassalam we yayogerera ensi yali ategeeza nti Allah yawa Yusufu ekitundu ky'obulungi bw'omubaka alayhi salatu wassalam, era nga obw'okulabika obulungi mu feesi n'ebiyungo ebirala byonna. Ar-Rubai' binti al-Muawwidh atunyumiza ebimu ku bulungi bw'omubaka alayhi salatu wassalam. Agamba omwana we lumu amubuuza nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yafaanana atya? Olwo omubaka alayhi salatu wassalam yali amaze okufa. Rubai' yali amaze n'okukaddiwa nga mukyala mukulu, nga mukadde, n'atandika okumunnyonnyola bino bye yamugamba. Yamugamba nti mwana wange, simanyi na ngeri gye nsobola kunnyonnyolamu bulungi bwa mubaka alayhi salatu wassalam. Buli we watunulanga ku mubaka bw'oti walowoozanga nti omusana guvuddeyo. Ka'b ibn Malik anyumya nti buli we watunuliranga omubaka bw'oti walinga olowooza nti omwezi gubonese, walabanga ng'ekyenyi kye kyaka, Allahu akbar, nga kivaamu light. Kikutegeeza nti bassuhaba bwe batyo bwe baamunnyonnyola. Owulidde Rubai' bw'ayogedde, owulidde Ka'b bw'ayogedde, ekitegeeza nti ne bassuhaba kyabayitirirako okuba nti tebasobola kunnyonnyola bulungi bwa mubaka alayhi salatu wassalam okuggyako kumugeza ku bulungi obw'omusana, oba okwaka kw'omusana, oba okwaki okw'omwezi. Amru ibn al-Aasi tumumanyi bulungi nti yali mulabe wa busiraamu nga tannasiramuka, naye bw'amala okusiramuka ate n'abwagala nnyo. Naye agamba nti tewali kyannyumiranga, tewali kyandabikiranga bulungi, tewali kye nasanyukiranga ennyo, tewali kye saakoowa ko n'olunaku n'olumu nga okutunuulira effeesi y'omubaka alayhi salatu wassalam. Agamba nali sisobola kukoowa nga bwe mutunuulira, sisobola kukoowa nga mutunuulira omubaka alayhi salatu wassalam. Naye oluvannyuma lw'okugenda, senga wambuuzanga nti omubaka yafaanana atya, nga sisobola kunnyonnyola. Naye agamba nti ekyamugaananga okunnyonnyola engeri omubaka alayhi salatu wassalam gye yafaanana, buli we yamutunuuliranga bw'ati, nga tamalaga mutunuulira, tomalaga mukubako maaso bw'otyo, oyina omutunuulira n'ekitiibwa. Allah tabaraka wa ta'ala kye yamuwa, omutunuulira n'empisa, kubanga oli Rasulullah, oyina omussaamu ekitiibwa n'okumwagala n'obutalaga bonnanfuusi bonna mu maaso ge.
kati buli bwe yamutunuuliranga bw'ati ng'atunula wansi ate n'amutunuulira ate n'amutunuulira ate n'atunula wansi ate n'amutunuulira, kwegamba nga tasobola capturinga picture ye bulungi nga bw'onatunuulira omuntu. Awo ne tukakasiza ddala ne tukitegeera nti bwe wabanga waliyo omuntu oba abantu oba ekika ky'abantu ekyannyonnyola obulungi bw'omubaka n'embeera ze n'engeri gye yafaananiramu ddala, oba kale nga tebeekubiridde mu kuba nti nno bakola ki, tebeekubidde sayidi okuba nti bamwogerako, be baana abato. Abaana abato baamunnyonnyola ne bamalayo ebitendo bye nga bakuze. Era gano amawulire gaviira ddala ku Anas ibn Malik, agamba nti omubaka alayhi salatu wassalaam, Anas yaweebwa omubaka alayhi salatu wassalaam ng'alina emyaka 7. Ekyo ffenna tukimanyi, tukitegeera bulungi. Maama we yamuleeta mu maaso ge n'agamba nti ono mukuwadde akukolera emirimu. Era Anas yagendanga buli ku makya n'avaayo ekiro nga bamaze okusaala Isha. Naye mu Shamailu Tirmidhi Anas atunyumiza nti omubaka alayhi salatu wassalaam yali si muwanvu nnyo ate si mumpi, yali wa kitema, yali si mweru nnyo ate nga si wa kitaka, yali mu sayizi ennungi oba kale ennungi. Era omubaka alayhi salatu wassalaam bwe yatuulanga bw'ati ng'ekitiibwa kimubika,